Breaking news, polisi finally emukute owa pistol nagisulawo naye bamaze okumutrackinga eddi mutwe kyakoze kyabuzira bibi no mbiri na maasawo ng'abyogerako kale nga bwe nkola yafano kwenda boyugi ka video mbadde nsaba okampeleka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna eyandyagadde kumanya kweno information Haji Miti walinyo okujjukiza gwe na ebizibu jangwa kulombere dua namba yawe sembe 15 go inanga ina business yo yagala kulanga naffe namba ya 0751487151 WhatsApp twinboxing tujaba tukuyamba era business yo kusubiza tino egenda kubekola ki etambulira ku speed eyawagulu oba ku international level kale katengere na mawole gafe agalero olunaku olwalero Bobi Wine babadde mu drive oba ngamentino abadde ava mu kuziika ole omusajja yali akafa Bobi Wine adagenze mu kuziika kati wano ng'akomawo awo ba Masaka Road waliyo omusajja ng'abadde amutambulirako mabega era story edi mutoge namuwulira omusajja abadde atambula ng'amugirako emabega naye nga alina pisto nga yamaze dda giko kingo kisege kale kambalekera akatambika edi mutwe gwe natanaba ku subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno gwa boyugi twenga tukomawo n'ebirala ate pastor bujinguluza staff si mubbi musajja tetumanyi kyabadde ayagaza pulezidenti waffe abasirikale batuyambye bakoze mwoyo gwa ggwanga mundu bagitudde ebya pastor bujingo si birungi abantu beekarakasiza okuva mu nsi ez'enjawulo nga bagamba nti pastor bujingo takyali pastor wabula kati mubbi yava kuba haji nadda kati kubo yali ku pastor nava kuba pastor nadda kuba sheeke nava kuba sheeke nafuka haji we yava kuba haji nadda kuki kati mubbi yavuddeyo nasaba abantu millions 3 eza dola okuzimba Pentagon nga mukimanye bulungi tino okuzimba ekisaawe ekya Hamis Kigundu kigambe nti Hamisi yakoyesa obukadde obuwera 5 eja dola kitegeeza ki tino Pentagon eno egenda kuba esinga n'ekisaawe ekya Hamisi amaanyi obunene n'okulabika obulungi okisegira abantu babudde nga beekarakasa abasinga bagamba bagala abantu ogenda bateramu lift zino ezigetambulira mu bbanga ogenda kuleeta amatala gabuuka mu bbanga abantu batabuse nnyo era nga yavuddeyo n'abaddamu we bati sokolere pastor bujingo nga addamu abantu abadde bamulemesa okukola sente ze eri endiga ze bere nga komyawo n'ebirala gwe natanaba ku subscribing wegatte kuno mukutu gwaffe ogwa Wonder Boy UG I sign out jo nabadde nnyina omwami gwe nabadde njogera naye muntu wa kitiibwa mu ggwanga muno twayogedde emboozi ya ddakiika ngaana ne mugamba ssente nga zimbuzi naŋŋamba musumba bujingo tewali akusinga ssente neŋŋamba ne mugamba okijje kuki musajja mulokole wa kitiibwa ali waggulu naye mulokole ennaku zino tulina abalokole abeemulisa nga tebanabadde akatondo k'obulokole n'abamu nga bakabona naye nga beerabidde n'okwerabira ekyambalo ky'obulokole kyekirwa ne beemulisa nnyo ne batuuka n'okuwamba ekintu ekimaze emyaka 20 n'omusobyo ne bagamba be bakikulira beemulisa naye nga tebanabadde akatondo k'obulokole waliyo abalokole nga tebeemulisa naye nga weebuulira wekka bw'okola naye ku mirimo bw'oyogerako naye bw'otambulako naye bwe weetegereza obulamu bwe nga ddala omusajja oba omukazi mulokole nsaba obeere mulokole kategole eyo abantu beemulisiza ne bafera abalala osanga omuntu ng'akaaba apooso yamubba profeti yamunyaga pasita yamulyaza amaanya n'abamu babasigulidde bakazi naye nga kategole gye yeemulisizaamu alinga kabona naye nga amaka yagoonoona omukazi yamutwala bali balabira ku bibala byabwe ekyo tujja kituukako naye omusajja yanzizizaamu amaanyi naŋŋamba sooka okebere
omwaka guno kasookedde gutandika. Laba enkuŋŋaana ezikoleddwa, laba abantu abalokose, laba enkuŋŋaana lukuŋŋaana ku lukuŋŋaana, lukuŋŋaana ku lukuŋŋaana. Naŋŋamba oli mugagga mu maaso ga Katonda. Ogenda otya embale gy'otaazaalibwa, gy'otaawasa, gye mutaagera lulimi lwe lumu, gy'otoyina branch ya chachi, abantu ne babula owo bajja, oli mugagga. Nenewuunya nabadde seemulugunya, era namugambye seemulugunya, ate sina kye nkusaba, njogera bwogezi naawe nti nsabiraako. Sente twetaaga nnyingi, twetaaga okuzimba Pentagoni. Abali eyo ku malwa abatali waayo wadde 10 batwogerera ebigambo bingi. Tukole tutya okusima omusingi gwa Pentagoni? Sente ze twetaaga ntono nnyo. Milioni 30 eza dola tezigula muzannyi wa mupiira mwenna gwe muba mumanyiiko. Buli muzannyi alina erinnya, milioni 3 eza dola tezimugula. Buli muzannyi ow'erinnya gwe gw'omanyi, gw'omuwagizi wa Arsenal, owa Man City, owa Man U, owa Barcelona, owa Real Madrid, owa Bayern Munich, owa Marseille, owa zonna kilabu ze tumanyi, buli muzannyi gw'omanyi nti ono. Sente ze twetaaga tuzimbire Mukama, bw'ogenda nazo bakusindika ne nabugisi mufungize ne bagobana. Oyinza ogenda nolamuza Mbappe n'emitwalo 30, milioni 30 aga dola, milioni 3 aga dola, n'olamuza muddugavu munnaffe Mbappe. Bakubuuza obadde ki? What's wrong with your head? Sente ze twetaaga okuzimbira Mukama tezigula muzannyi wa mupiira mu Premier League oba mu mawanga ga Bulaaya. So nze ku lwange nkyakirina muli munda muze, sente ezo ntono era tugenda kuzifuna. Ekyo nga tukitadde walinanga nti sente tezikweraliikiriza. Katonda akuwadde omulembe n'antunuza ku kyali ekkololo, n'andaga abalokoka, n'andaga abali mu byalo eyo ewaabwe n'ewalala wonna mu byalo by'eggwanga n'olona n'abali ebweru abagenda baddizibwamu amaanyi on a daily basis. N'aŋŋamba tuwali mugagga akusinga kubanga abagagga sente ze balina tezizaamu wadde ekyalo ekimu amaanyi, naye gwe buli lunaku wabaayo ayeeyongera ogamba nti n'abeera mulamu n'enkya kubanga mpuliriza ebigambo bino. So n'andaga enkuŋŋaana ezo, namugiwa omuntu azibeeramu abantu abawayo emyoyo gyabwe eri Katonda. Nambuza oyagala sente mmeka? Kubanga sente mmeka ddala ezigula omwoyo? Olina akyusa obulamu. N'aŋŋamba abavubuka bakyusiza obulamu. Abantu baleseeyo ebiragalalagala. Abantu batandise okuba ne direction y'obulamu. N'aŋŋamba please Pastor Bugingo, you are my pastor. Count your success and leave the rest to God. So byenagabanye naye naawe mbikuwaddeko, singa owandiika ebirungi Mukama byakola buli lunaku, omutima gwo gwandibadde mulamu. Wandiika ebirungi bya Mukama.